kiki ekituleetera okubonaabona mu Uganda? Tubonaabona ki? Butaba na driver amanyi gye tulaga. Omanyi kintu kizibu nnyo okubanga olina driver mu motoka yo naye nga tamanyi gy'olaga. Owulidde? Ate ekirala ekisinga obubi nga ye gwe baatumye akutwaleyo. Nga baamutumye akutwaleyo. Abaamutumye nga baamutumidde ddala. Naye nga gyakutwala tamanyiyo. Ate gwe nga agenda gwomanyi gy'olaga. Ate gwomanyiyo kyensonga lwaki akunonye. Bw'oba okyawuliriza era ng'okyatunulira ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda, kaakati nno njagala otuula ojja owulira ebigambo ate ebitiisa ebirala ebyongedde okubeera nga bizuulwa n'ebyongedde okubeera nga bizuuka, naddala nga bino birina akakwate ku State House. Wadde amawanga aga Bulaaya gazze gakyogera lunye gakisiinyaako ku ebyo ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda. Kaakati nno njagala owulire butya bino byolaba ebigenda maaso ebirimu okuwamba, ebirimu okutulugunya, ebirimu okubuzaawo n'okutta bannayuganda, kaakati kw'ossa okubaavuwaza byonna gye byava. Waliwo ekiwandiiko ampuliriza, waliwo omusajja aleese bwino. Kaakati nno ejjo nakoledde emboozi nga nkulaga obuvo n'obuddo obwa Mwami Museveni, kubanga waliwo omusajja yaleese ebigambo ebyo nange ne ŋŋamba kambikuwe nga bakiragira dda nti Mwami Museveni si muntu wa wano Uganda, muntu w'e Rwanda. Kati mpuliriza bulungi nga vidiyo giwadde ekigalo, vidiyo gimpere like, ekyokubiri otambuze vidiyo. Tambuza vidiyo, sitera kusaba kutambuza vidiyo. Tambuza vidiyo. Mukwano gwange atugoberera ebyabaddewo e Masaka mwabitegedde. Omulamuzi bwe yakakiddwa, bwe yakase oba oliawo bwe yanyigirizza mpaka n'afundikira nga azzeemu okubala obululu obwasangiddwa nga ne bokisi teziriiko ssiru nga nsumulle. Era ogenda okakkana ng'ono alangiridde ate owa NRM Nammeere nga bw'ali omuwanguzi, wadde ng'ono omulamuzi mu Kalungu East yasanga ebokisi nsumulle ezimu bw'atyo n'agaana okubala obululu. Kalungu West n'asanga ebokisi nga nsumulle ezimu n'agaana okubala obululu. Kaakati e Masaka yasanze ebokisi nsumulle ezimu, era ng'ono babadde bateesezza nti bwe batuukirayo ne basangayo ebokisi yonna nga nsumulle, obululu tebagenda kuddibwamu kubalibwa. Wabula kya nnaku nnyo basanze bokisi ezimu nsumulle, wabula ono n'akalambira nakkiriza badde mbabale obululu, era ogenda mu maaso okubala obululu nga Nammeere. Kaakati nno mbwe yalangiriddwa. Wuliriza nnyo kaakati mukwano gwange, waliwo ebigambo ebifulumye nga buli munnayuganda wenna w'oli, buli munnayuganda wenna w'oli wuliriza ng'ogenda kubeera nga oggyibwako ensimbi. Ensimbi zino nga bagenda zikujjako nga bayita mu budget ate ey'eggwanga Uganda, kitegeeza bakozesa parliament gwe kennyini munnansi ne bakujjako ssente. Wuliriza ebigambo gwe gye byava bino biruke bipulaninge nga myaka 50 mabega byali mu pulaani, era nga bw'ogenda okubeera nga obiwulira. Jjukira nti akaliisoliiso wa gavumenti yavaayo n'ategeeza eggwanga nti buli mwaka waliwo obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi oba twiriyo ne twiriyo ensimbi eza Uganda ezibbibwa, wabula nga abazibba ate bantu banene nnyo munda mu gavumenti eya Mwami Museveni. Naye nga sinakutuusa eyo, njagala olabe ennaku omwana wa Afrika, omwana wa Uganda gy'ayolekedde erimu okutirimbulwa nga bakutirimbulira ku bwereere okuteekawo entiisa mu bannayuganda. Bannayuganda bannange, kino kyekyalo kye bayita Ggobero Luleeba owa Muzeeyi Abudu Nsubuga, ewaziikiddwa omwana ono gwe bayita Afizu Mukasa eyattiddwa ku lunaku olw'omukaaga. Obattidde wali e Bulenga ng'ali muwosimbidde akuliminga. Eno yentaana we twamuziize, twasaba obuyambi eri bannayuganda mwenna basobola okutuyamba ne gavumenti ya Uganda tufune obwenkanya olw'omwana waffe ono yafiiridde obunene. Abadde tali mu byakwekalakaasa, atalina kakwate ku bintu byakulwanisa gavumenti, abadde akedde okugenda okunoonyeza abantu ekyokulya. Famire eno yonna gy'olaba eri mu maziga, batuleetedde obwana obuto obwo nga bwe mubulaba. Omwana ono yabadde atetenkanyiza famire. Tuli mu nnyiika ey'ekitalo, situmanyi we tugenda kutandikira. Nga bwe mutulaba wano ffenna twasobeddwa, kubanga omwana oyo yabadde alwanirira bazadde be, yabadde alwanirira bajjajja be n'abaana be. Yatulekedde bannamwandu 2 balina obwana obuto obwetaaga obuyambi.
tuli mu ggwanga ng'abatukulembera abali mu driving seat nga bwe nkutegeezezza banoonya nnyo ebibabeezaawo okubakuumira mu ntebe gwe ne bw'oba ofudde ne bw'oba ovuddewo ne bw'oba olemadde kino nga tekibakwatako ekikulu kiri nti entebe yaabwe bagitunuulidde era baginywezezza olunaku lw'eggulo lwo amawulire agaakoleddwa gano nga gaviira ddala munda mu ggwanga erya Amerika era nga seneta omu yawandiise ku X bw'atyo n'ategeeza nti General Muhoozi Ekene Rugaba ono yatyobodde eggwanga erya Amerika ng'akosa X kaakati no kyabawaliriza n'okutuuka okubeera nga bano balivayizinga endagaano ez'enjawulo eziri wakati w'eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Uganda. Wabula ono mu mboozi yawandiise yataddemu akagambo nti General Muhoozi Ekene Rugaba ono nga yalindiriddwa okubeera omusika wuliriza nga yateeberezebwa n'okubeera omusika owa Mwami Museveni, si musika nga Mwami Museveni afudde nti amusikire, wabula nga Mwami Museveni avudde mu ntebe yateeberezebwa okubeera omusika. Kyokka era eggulu waliwo emboozi ze nakoledde nga nkulaga omusajja yaleese bwino ng'akulaga nti essaawa yonna bw'osanga General Muhoozi agiddwa ku ky'obuduumizi bw'amagye n'atwalibwa ku vice president teweewuunya. Bino byonna biri mu pulaani. Kati njagala ompulirize bulungi nnyo. Amawanga mangi wano ku lukalu olwa Afrika okutwaliza awamu nga galiko ba dictators ab'enjawulo oba bakulembeze abafugidde emyaka n'ebisiibo, wabula enjawulo gye balina bano nti basobola okubeera nga bo bazaaliranwa baawo okusinziira ku byogerwa n'ebirabwako ne betugoberera munda mu ggwanga Uganda, okugeza Paul Mbiya ono president wa ggwanga lya Cameroon, era ono yakabafuga emyaka egisuka 42, wabula nga n'ekisanja ekiwedde ono ye yakiwangula, era ng'ono teyasobolanga nakuba kampeyini okujjako baamukululiranga kaliba n'okutwala statue ye oba ekifaananyi kye okukiragayo eri nti omusajja ono yeesimbyewo kakati nno nga ye ku myaka gye gy'alina 92 endwadde zaalina ezitamujja mu ddwaliro nga tebisobola kumusobozesa kubeera nga yeesimbawo n'okutambula okunoonya kalulu munda mu ggwanga eryo erya Cameroon. Kakati nno oluvannyuma eyali awangudde Issa yalemesebwa okubeera ng'alangirirwa, wabula ne balangirira muzeerulira mu nnyana Paul Mbiya ng'eyali awangudde obukulembeze bw'eggwanga eryo, era nga wenjogerera ono yali ku ntebe, wabula ng'ono alimu influence ey'Abafalansa. Kakati nno enjawulo eriwo nti dikiteeta mu Cameroon oli gino, mu Cameroon nzaaliranwa, wabula dikiteeta omulala azaalibwawa. Tuli mu ggwanga nga lyawambibwa abantu abaava e Rwanda, Museveni ne banne. Ekigambo ekyatubadde ku mimwa nti eggwanga lyawambibwa abatuusi tulina okulinunula, kuba ba dictators ne Cameroon balina dictator n'amawanga amalala galina ba dictator, naye ate bw'otunuulya omwana wattu abali e Cameroon dictator waabwe munnansi. Twayogera ku gindi Madagascar, abantu beediimako amagye ne gasalawo nti tujja kujoyininga abantu kubanga amagye age Madagascar bannansi, naye agabakuba tiya gas n'ababakuba amasasi e Buganda bannansi. Waliwo difference y'amaanyi. Ffe tuli bawambe. Ekintu omuntu yenna kyajja okutegeera mu nsi yonna kyekyo nti problem eri mu Uganda si yemu eri e Cameroon, si yemu eri Nepal, si yemu eri Madagascar, naye yaffe nti tuli bawambe. There is a difference. Era bwe tuba twagala okwerwanako, twerwanako nga twagala okwejjako abannamawanga abaatuwamba abatali bannayuganda, kubanga singa abadde mutabani wa Yosefu Lubega oba Khalid Male yandibadde takuba muntu ssasi na muyisanga bwendaba Abanyarwanda bano abatuusi tebatukola. Abamu batugamba mbu baba babakuba teboogera na Luganda, teboogera Luzungu, teboogera na Luswayiri. Ne weebuuza bavudde luddawa. Kabe Kasinge bapangise kuba bo bano bannaffe bakanye Rugaba basobola okugenda Eritrea ne bajjayo ba cousins baabwe
ne babaleeta babayambeko okukwata n'okunyweza kino kye babba. Kale nno baganda bange tulina okwerwanako. Kyekyo bassebo ne bannyabo kye ŋŋamba. Naye gwe Omunyarwanda eyava e Rwanda, Museveni, Muhoozi, Salimu Saleh, who is not only Munyarwanda but also Somali, okutuula naawe tubeere mu kikapu kye kimu, ekyo kikafuuwe. Nze ndowooza ekintu Munnayuganda kyalina okutunuulirako kaakati kwe kulaba nti twejjako olunabe lw'Abanyarwanda bano abaakwata eggwanga. Kale no sagala weerabire tutambula ne Muzeeyi Waswa. Muzeeyi Waswa ono mukumi wa Kyoto, era gwalina embeera ekuzitooweredde ng'empewo z'abajjajjaabo wazeesambadda wazeesulubabba. Kale ng'emikisa gikuyitako buyisi ku mutwe, era ng'olina ebisiraani, obwavu bukuli bubi, viisa tokyasobola kubeera nga ozifuna, omukyala yagaana, amaka gayuuga, n'embeera eya ssente nga zikuyita mu ngalo. Kakati nno Muzeeyi Waswa ono akutegeeza nti dduka mbirombiro, era ennamba gy'olaba ku screen ayo essembi ya 910 eya Muzeeyi Waswa ono amala ebibamba n'ebizibu byonna eby'Abannayuganda endwadde ez'enjawulo okutwaliza awamu. Gwe mukubireko bukubizi ebisigadde bimulekere olujja kubeera talatibu ng'oluwombo lw'amagi. Kati wuliriza mukwano gwange mpuliriza. Bino nga bigenda mu maaso nga bwe nkutegeezezza, IGG oba kaliisoliiso wa gavumenti ono nga yateekebwawo okulondoola ensimbi ez'ebitongole ebya gavumenti we ziraga zikozeseddwa bulungi oba ezimu zibbiddwa. Ono nga tannaba kubeera nga agobebwa mukyala Betty Kamya Atirohamwe ayavayo n'ategeeza ensi nti buli mwaka munda mu ggwanga Uganda tubbibwako twiriyoni 12 mu corruption. Twiriyoni erimu obuwumbi 1,000, kitegeeza tubbibwako obuwumbi 1,000 emirundi 10 buli mwaka munda mu ggwanga Uganda. Era nga bino byonna akaliisoliiso wa gavumenti mukyala Betty Kamya Atirohamwe anamisango yavayo n'ategeeza eggwanga nti nze nga Betty Kamya Atirohamwe ntegeeza ensi nti okusinziira ku ofiisi n'obuyinza obumpeebwa n'okunoonyereza kwenkoze mu bisanja bye maze munda mu ofiisi eno, maze okubeera nga nkizuula nti buli mwaka Uganda efiirwa twiriyoni 10 zino nga zivudde mu kulya nguzi amunda mu ggwanga Uganda mu banene abali mu ofiisi eza waggulu. Wabula saagala weerabire buli mwaka era munda mu ggwanga Uganda tubeerako n'okwewula bajeti eya ssente empitirivu ennyo ezikwata eyo mu twiriyoni ez'enjawulo okubeera nga ziddukanya emirimu gy'eggwanga Uganda n'okusasula emisaala oba oliawo egy'abo abakola mu bitongole eby'enjawulo. Wabula ng'ekisinga okubeera nga kikwewunyisa nti ensimbi zino ezeewolebwa bingi byezeewolebwa okubeera nga bikola bingi tebikolebwa, ate nga n'ebyo ebikoleddwa bikolebwa gadibe nga lyenga embwa etunda omuzigo. Kaakati nno oluvannyuma olwo munnansi n'ofundikira ng'oyavuwaziddwa n'obeera nga gwe kenyini agenda okubeera nga osasula ensimbi ezo, kubanga era wenjogerera nga Uganda ebbanja erigibangibwa omwana wo naawe n'omuzzukulu bonna balina okwekwatakwata basasule, wabula nga buli omu asasula ssente zitaka wansi wa miliyoni 2 okumalawo embeera eyo. Awatali ekyo Uganda ekyali mu bbanja n'eddubi gyetubidde wansi, nga naye kisinga okubeera nga kikwewunyisa nti ssente zino zireetebwa okuva mu mawanga ag'Ebulaaya ag'enjawulo ne bazituwola nga zizze kukola mirimu gya njawulo, kyokka nga ate era tezikola mirimu gino, wabula zibbibwa bubbibwa abasajja bano abali mu gavumenti nga kaliisoliiso bwe yategeeza nti twiriyoni 10. Nkugambye nti twiriyoni emu erimu obuwumbi 10 ze zibbibwa. Kakati nno ssente zino zibbibwa zitya? Byali mu pulaani okuva emabega emyaka nga 50 era nga biri mu bajeti bulungi nnyo eyo mu bitundu eyo mu Maserengeta yeno. Reports eziva mu office ya IGG zigamba nti mwe Bannayuganda mufiirwa trillions 10 buli mwaka okuyita mu corruption. Naye okusinziira ku resolution number 21 of Rwachitula Covenant of 100 years master plan law of Bahima Century Dynasty egamba bweti nti okwongera ku bugagga obwa Bahima Century Dynasty ebitundu 15 ku buli 100 okuva mu national budget birina okugibwamu bigabirwe ba members aba Bahima Century Dynasty nga tofuddeeyo oba alina mulimo ki oba alina emyaka mmeka, kasita aba alina emyaka 18. Kati ezo ze ssente IGG zayogerako, esente nyennyini eza corruption IGG tazoogerako. Bwoba okiyinamu okudawutinga kwata ebitundu 15 ku 10 ozijje ku mbaliya y'eggwanga eya 72.4 trillions ojja kitegeera oba nfuna
Then sente za corruption zennyini ziri mu resolution number 22 egamba etya nti ebitundu 50 eby'embalirira y'eggwanga birina okuggyibwamu biteebwe mu Bahima Century members oba membership okuyita mu corruption, okuyita mu salaries, okuyita mu surprise n'okuyita mu projects. Ezo ze sente eza corruption weziri tasobola kuzoogerako oba nfuna nti kati gwe kwata ebitundu 50 ku buli 100 ozijje ku mbalirira y'eggwanga gy'oyina eya 72.4 trillions olabe sente ki ezifa oba nfuna ate olabe ne sente meka ezisigalawo. Kati zino 10 trillions ze babagamba nti buli mwaka muzifiirwa zeze ziri mu gundi eyo mu 15%. Ezo ze bajja ne babagamba nti 50 nti trillions 10 jaga kugamba ne trillions 10 zaayitawo ziri waggulu. Kati mwe banansi bajeti yammwe eya 72.4 trillions musigazaawo onwe 25.34 trillions zemu operating lawo. Imwe mulaba amasomero okufa, mulaba amalwaliro okufa, mulaba enguudo okufa, mulaba buli kimu okufa, temusobola kutegeera sente zammwe ziragawo. So sente zammwe zonna almost 70% zibbibwa. Ne musigazawo onwe like 30 or 25% je musigazawo wano ng'emisaala. Ne mutuuka ne mukaseera kw'omusaala nga temugwina. Muzuukuke tuli mu 2026 protest vote. Tulina okumakinga sure nti twejjawo kino ekisirana. Otherwise tuli mu muzanyo. Eggwanga lya Uganda lirina ba ministers bali mu 8 kirambirira. Wuliriza, bali mu ministers bali 8 be tulina munda mu ggwanga Uganda. Ba minister 8 wabula nga bano ba minister 8 bawereza miliyoni z'abantu ba Uganda 45. Uganda erimu abantu miliyoni 45 erina ba ministers 8. Kati mpuliriza bulungi wenkutwala, njagala oleme kubeera nga obula osharinge video eno. Eggwanga erya America eno nga superpower esinga ku nsi kuno nedirwa eggwanga erya Russia. Eggwanga erya America lirina abantu miliyoni 300 million people bibalina munda mu ggwanga erya America. Wabula bano balina ba ministers tebawera 15, bali ba ministers 13. Wuliriza nnyo, ministers 13 basavinga miliyoni z'abantu 300. Ministers 8 munda mu ggwanga Uganda basavinga abantu miliyoni 45. Nga kino kitegeeza ki? Nti ensimbi empitirivu ennyo ezigenda ku ba ministers bano ng'omusaala, okubalabirira, okubajjanjaba, allowances, okubaliisa, okubatambuza, emmotoka ez'ebbeeyi, bino byonna byandigenze ku malwaliro munda mu ggwanga Uganda. Bino byonna byandigenze ku masomero munda mu ggwanga Uganda. Esente zino zandiyambyeko munnansi okufuna amasannyalaze ku sente eza wansi. Nkugambye nti eggwanga erya America lirina abantu miliyoni 300 naye ba ministers bali 13. Kyokka nga Uganda erina miliyoni 45 erina ba ministers 8. Nga kino kitegeeza nti Uganda esingira ddala eggwanga erya America ba ministers abakwata eyo nga mu 67 betusingako eggwanga erya America. Wabula ne bw'oba tunulidde size ey'eggwanga erya America, size nene nnyo bw'ogerageranya ku Uganda. Oyinza okusanga mu Uganda nga 30 mu America emu. Kaakati nno ekisinga okubeera nga kikwewunyisa nti ensimbi mpitirivu ezidiibuudibwa gavumenti y'eggwanga Uganda okusinziira ku bantu abali munda mu ggwanga erya Uganda. Bw'obiba bitadde ku mabbali, njagala otunulire ba members of parliament munda mu ggwanga Uganda bali 529 529. Naye nga kikwewunyisa nti abantu be basavinga nkugambye bali abantu miliyoni 45. Nga kino kitegeeza nti waliwo ne MP omu ayina constituency nga teweza bantu 200. Kakati nno ono ng'abalirwako sente empitirivu ezimudiibuudibwako, ezimuspendingibwako nga miliyoni 3 ebigenda okusooka okubeera nga bibaweebwa buli omu. Zino zonna zandibadde ziyamba munnansi. Wabula bino byonna okwongera obitegeera n'okubikuguka n'okubimanya
uliriza bino. Nze muzeeyi waswa omukumi w'ekyoto gwe wenna aliko ebizibu ina ekyoto kibayita mpaawo kitakya. Kino kyekyoto ekikkakanya buli kizibu ky'omanyi nti omuntu aba n'ekizibu tukuma bukumi ekyo mpaawo kitakya nakyo ne kikya. Gwe abaali talina mukisa guyigga kufuna bw'ogenda okuyigga oba ogenda kuba nti ensolo olina okugita kwega nti kwe kufunamu naawe ayagala kufuna jangu tukozesa ekyoto kya ddungu kikukumire olabe nga buli kyoyagala kyonna osobola okukifuna. Ina ekyoto kibayita lukumusa. Kino nno kyekyoto eky'omukisa gwe yaseera nga buli kintu kyonna osanga kiganye olw'obutaba na mukisa ojja n'enkukumira ku kyoto kino n'obanga osobola okukyusa ku mbeera n'ogirabako. Kyoto kino ekyalwezaawula mukadde ono lwezaawula y'omu ku bantu abazuula emikwano okufuna emikisa kweganga omanyi nti buli kintu kiganoga nti kino kyali kibuze nsobodde okukifuna mu bwangu. Kyekyo ekyoto kyalwezaawula ky'owulya kitwogerako ekyajjajjaffe. Eno ye nnamba kwensangibwa 0752 28 0910 obanga ojja kusobola okunfuna. Milioni 45 baminisita 8 bali abantu tuga milioni meka 3 bayina ba MP baba minisita 13 ekyo kiri mu girasi ba minisita sibe bakola emirimu ani bali represent obungi bw'abantu ne bw'obeera mu gavumenti yawa ba minisita sibe bakola emirimu gikolebwa bakugu. Kakati wano ekikolebwa ezandibadde department kwe kuzifuula ministries so nga ne bw'ozimajinga baba tesitisi abakulu basigalayo nga beba nibwo kwata ministry 10 n'ozigatta abatesitisi bo basigalawo abakulu ya PS so kati bino ba PS buli gwanga libayita bobeere Kenya abayita bala obeera mu America abayita bala n'ekigambo ky'Oluganda ekibagatta abatesitisi abakulu abamu bayita bawandiisa ab'enkalakkalira so America ekirala ky'ogiyigirako nti ba minisita sibe bakola emirimu. Anze banneewuunya obungi bw'abantu fe balina abantu abatono tulina baminisita bangi 8 bali balina abantu bangi balina baminisita 13 konsi dokita so ekigendererwa mu kyo omuzungu kyayita politiking okutuma abaminisita abangi mu nsi za Africa kuzannya byabufuzi ebimatiza abantu abamatira n'obutono. Omuganda abeere musanyufu nti nengeddeyo Omuganda, Omukiga abeere musanyufu nti nengeddeyo Omukiga, ne bw'aba Omukiga oba Omuganda gwalengeddeyo nga talina buyinza kubaako kyakola. So kakati ensinga eneekula bannabyabufuzi bokka si be balina okukula n'okugunjuka. Naffe abalonzi naffe tulina okukula n'okugunjuka. Ensinga eneekula Bazungu bakiyita civic competence. Nti naffe abalonzi tulina okukula. Karl Marx kyeyayita proletarian revolution. Bantu tukule tuve mu peasant class tudde mu middle class. Bwe tudda mu middle class ne tuba nga tutegeera ebikulu obuntu obutono ne buba nga tebukyatumatiza. Nentu Medi Nsereko Omuganda n'atuuka ku ddaala ng'ekimumatiza si kulengera minisita Muganda mu gavumenti Nankabirwa, si kulengera minisita Musiraamu Moses Nsaali wabula afa ku ddagala gye liri e Mulago bwe nfuna obuzibu seetaaga genda Bungereza. Kakati n'omulonzi alina okuba nga akuze. Naye omulonzi bw'aba tannakola kutuuka ku ddaala eryo, baminisita n'ekikumi ojja kubafuna. E Kenya baatuukako mu district 205. Naye entegeera yaabwe bwe yagenda ekula kati baazivaako. Balina amasaza 47. Kubanga luli ebya district byali bibamatiza. Naye district bagikuwa ofunamu ky'okuggyako ekitundu kyammwe okufunamu oma n'emupi. Tewali. Kiki ekirala kye mufunamu? Kakati abantu nga civic competence tennakula ebitali bikulu bibamatiza ne beerabira ebikulu ebibakwatako. Uliriza, kakati bino nga bigenda mu maaso, mukwano gwange atugoberera, webale nnyo webalire ddala. Nakugamba nti emboozi teba nkadde. Bingi bizze byogerwa, era nga bano abasajja abali munda mu gavumenti ey'eggwanga Uganda nga basonga nnyo n'olunwe omwami Kyagulanyi, era ng'ono bazze bamujwetekako ekyobusosoze mu mawanga okubeera nga abantu ab'amawanga amalala mbu ono takolagana nabo mu kibiina ekya NUP. Kati njagala owulirize, jjukira nti mwami Kyagulanyi yakaze ewasa omukyala wa Western eyo Babi Itungo Kyagulanyi, kikisookera ddala. Ekyokubiri gwabadde ayimba naye musajja munubbira nga Nubian Ali. Kyokka nga bino bigenda mu maaso baakola nabo Alex Waiswa Mufumbiro, Deputy Spokesperson, musajja musoga.
Lopu Joel Ssenyonyi Bisekeze musajja munyankole kyokka nga ate waliwo n'abalala nga ba Benjamin Katana basajja banyankole Banambeshi basajja beeri mu Eastern Embale kakati nno bw'ojjanga otunuulira Mwami Kyagulanyi ye muntu asinze okugatta Uganda naddala ng'akosa ebifo ebyo ebitono by'alina okugatta bannayuganda bonna okutwaliza wamu wabula njagala owulirize ekigambo kino mu ministries ez'eggwanga Uganda ez'enjawulo ezikulemberwa abasajja abasinga bonna nga bava mu Western n'abakyala njagala owulirize ebigambo bino nti abamu bakola ensobi ne babba n'ensimbi ey'omuwu w'omusolo ne batuuka okubeera nga mu kifo ky'okubeera nga bagobebwa bakyusibwa bukyusibwa ne bagiba mu kifo ekimu ne batwalibwa mu ministry endala kakati bano batuuka eyo balinawo ne kabuleke ke bakolamu olwo ne batandika okurikulutinga abantu era abava ku saidi zaabwe mu bitundu eby'omu Western era kyova olaba nga offices impitirivu munda mu ggwanga Uganda zijjuddemu abantu bamukwata muggo bamukwata munyira ab'ennyinda empanvu abava mu Maserengeta bino byonna mbyogera lwaki sibyogera nti nsosola sibyogera nti kuvvoola sibyogera lwakuba nti nvuma wabula nkulaga ekifaananyi ekituufu nga bw'ogenda okukulira mu mboozi eno oba oliawo omusajja ono Saddam Gayira gy'annyonnyodde okuva mu myaka egy'ekinaana era ng'onaalumiriza ayina bwino abantu ebitundu 8 ku buli 100 bonna bava sayidi emu era engeri gye babali kuluutingamu eno yeewuunyisa engeri gye babakuŋŋaanyaamu yeewuunyisa okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso mu mukwano gwange mpuliriza nga tuzze tulaba nga abantu bangi naddala mu bitundu ebya Buganda bazze bawambibwa bazze bakwatibwa bazze basibwa era bangi bali mu makomera eyo nga bamazeyo emyaka n'ebisiibo wabula nga bano siruwa kuba nti ekibasibya misango gya naggomola wabula kituyita impunity n'amateeka okubeera nga tegakola naddala kubeera nga galondamu abantu abo abali kudda oluvuganya gavumenti abo basibwe era kyovola nti bavudde bakutegeeza nti NUP mbwe erimu abatujju erimu abayekera era essaawa yonna sooka owulize ebigambo bino mukwano gwa tebawandiika abakozi ba gavumenti babasazeeko naye ate tebawandiika kati ono ali Minister of Education wagivaamu yagenda Ministry ya Public Service bw'atuuka Ministry ya Public Service naddira abaana bonna abagenda ku university kati nga bamaze n'abaleeta mu kiseera bamutera mu public service ne ban ku recruitment mu civil service ne bagirifutinga abanyankole balina olugero olugamba nti endiga yange lwebula embwayo lwefuluma obusanga bulimu ebyoya by'endiga kati ono waviira Ministry ya Education ne bamuteeka mu ya public service era we babagirawo ne ban nti mu recruiting kati abantu bonna be ba recruiting okuva mu kiseera ekyo bonna kumpi 80% nga bagwanga oba nga ba kitundu kimu ate nga be bajjamu era kumpi kitundu kimu so kakati tribalism neba nti nno yatandika okuba nti yekowa ya movement oba yekibiina kyabwe mu myaka 8 bw'otunuulira amagye bwe gabadde gajja gabeera n'otunuulira abagenero n'ogenda ku bitongole bya poliisi oyogedde ku tribalism Amini gye yayogerako ne bano gye bayogerako nga bawambye n'otunuulira n'onoonya ba RD bagundi ba DPCs n'onoonya ba OCs n'onoonya ba regional police commanders oyinza okulowooza nti ne bwe batuuka mu ofiisi ne bwe batayogera luzungu kati ebyo byonna bibaddewo ku mulembe gwabwe ekyo ate bw'omala okukyogerako ekyennaku nti bagamba nti gwe oli tribalistic nti gwe ososola mu mawanga nakugambako wano era kankijjukize kubanga ogende nti abaana abasinga abamu tebabimanyi wali wano olumu we twalina Richard Buteera nga tulina Bati Katurebe nga tulina Kale Kayihura nga tulina ne Kataratambi abantu abo bemmenye ng'omu yakulira
ekitongole ekiramuzi, ng'omulala yakulira ekitongole ekinoonyereza mu misango, ng'omulala yakulira poliisi, omulala nga yakulira ekitongole eky'ebyettaka. Naye buli sera nga nkiwanga kyakulabirako nga ngamba nti naye kaakati nga babadde bawaabidde Mukasa omusango gw'ettaka nga byaruhanga yagumuwaabidde, kakati nga ku poliisi gyagenda waliyo Kayihura ng'agenda okusankisyoninga omusango ye Buteera ng'anaaguwozesa ye Bati Katurebe, nga bw'amala okuguwozesa baali bagamba nti nga tebannateeka mu nkola kiragiro kya kkooti ti ate Katalatambi alina okukola ki okusooka okutunula mu nsala bagende bateeke mu nkola. Kati mu bantu abo abananga ngamba nti kakati Mukasa ayitawa oba Odongooto ayitawa. Kakati eyo tribalism bakwegamba ebyo bibaddewo mu myaka 8 era gye tebayinza kujeegaana. Senga otunuulira twali wano lumu nga twogera ku ba returning officers aba electoral commission nga babagazeetinga n'okubagazeetinga ne badipute baabwe nga kumpi 70% bebamu ne bwe babadde basoma n'ebiva mu kulonda ng'era obalaba ng'ono ye Mukasa, ono ye Kisitu, ono ye Kinobe, oli ye Sebamala, kwegamba nga returning officer bafaananya amanya nga bafaananya amanya. So kakati ebyo byonna bibaddewo ku mulembe guno. Si buli Sebamala nti ndiye Sebamala. Sebamala ayinza okuba nga Munyarwanda. Kakati waliwo nno n'eyo tujja kugendayo nti waliyo bakaddu Mukasa nga naye emabega nga waliyo erinnya erirala nga ye Rutabooba. So ekya tribalism ekyo kisuse ate ekyo ne kivaako ne corruption mu myaka 8 gwe bajja okulwanyisa. Corruption yajja atya nti bw'omala okulonda abantu mu bifo nga tobalondedde ku merit, ng'obalondedde ku gye bava, ng'obalondedde ku kubamanya. Kakati ekivaamu nti bwe baba bava ku kitundu kimu, omu ajja kugamba nti yazimbye kalina, olw'okubanga n'omulala mwamulonda ku kitundu kyekyo bw'anaatunuulira munne nga yazimbye kalina naye ajja kujja eno ku mulimu gwaliko abbe asobole okuzimba kalina. Kwegamba ne batuuka ekiseera nga bali mu competition kubanga bava mu kitundu kyekimu, balina okuvuga emmotoka nga kumpi zifaanagana, balina okuzimba ebizimbe nga bifaanagana. Kakati competition nebeera mu kubba ggwanga naye ng'ekibabbisa kubanga temwabawandiikira ku merit. So nze ndowooza nti awo nawo tebalina kye bakoze okuggyako okukikola okusinga ku bali democracy. Made nkusaba nga tonagenda ku democracy onabo kino bamala okubuuza ku bantu n'okemala n'okugyawo obulango bw'abandi sebo bulamusa ku bantu. Kati nno bino byonna by'owulira okusinga byakusosola mu mawanga, wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nga twolekedde akalulu ke tumaliriza aka 2026 omwaka gwe tuli mu January nga 15 lwe twalonda omukulembeze w'eggwanga. Bannayuganda bangi baatandika okuloza ku bukambwe obw'amagye obw'abasajja bakuumaddembe obw'abasajja bamukwata mmundu nga bangi baabuzibwawo, bangi baakubwa era n'abalala bangi abattibwa. Wabula okusinziira ku bigenda mu maaso, amawulire galaga abantu abasoba eyo mu 15 beebolekedde okubeera nga bali mu kavuyo kano, ng'abamu baabula, abalala baakwatibwa ne batwalibwa mu makomera ag'enjawulo nga nakati bakyaliyo, abalala nga baateebwa naye nga bali ku ndiri bali ku bitanda, abalala nga bali mu malwaliro baakubwa amasasi ne gatabatta ne basimattuka, kyokka ng'ate abalala baatuuka n'okubeera nga battibwa amasasi gano agaakubwa abantu bano. Nga bw'olaba ebituli ebyo byakuba Butambala era abantu 10 okusinza ku Honorable ono gw'olaba Muwanga Kivumbi yagamba nti battibwa ku lunaku olwo, wadde nga poliisi egamba batta abantu 7 era nga poliisi egamba mbu bano abaali bagezaako okubeera nga bagirumba okugikolako obulabe. Kyokka nga ekisinga okubeera nga kyewuunyisa oba kikwasa ennaku
ate abantu bano bagamba nti poliisi baali bagenze gikolako bulabe ne batuusaako ne basalira ekibonerezo ekyokuttibwa ate baafiira munda mu nnyumba eya Muhammad Muwanga Kivumbi nga ne mu nju mwe baali n'oluggi lwali luggale nga kitegeeza nti abaabatta baasinzira bweru ne babakomerera amasasi agaabattirawo. Kakati nno okulinyirira eddembe ly'obuntu munda mu ggwanga Uganda kweyongeredde ddala, wabula nga nakoledde emboozi ne nkutegeeza nti waliwo abantu abamu abavaayo ne balaba bino ebigenda mu maaso wabula nga bali munda mu gavumenti ya Mwami Museveni kyokka nga ekisinga okubeera nga kitiisa. Bano bino byonna tebabyogerako, bano bino byonna babisirikira busirikizi olw'okuba mbu nga batya okusookera ddala okubeera nga batya olw'obulamu bwabwe. Bwe banaayogerako ebikolobero bino nabo mbu bayinza okubeera nga battibwa. Bwe banaayogerako ebikolobero bino ebigenda mu maaso bayinza okufiirwa emirimu gyabwe, nga kitegeeza nti ne munda mu gavumenti yennyini eya Mwami Museveni bangi abalaba ebigenda mu maaso ng'awo ne babeera nga bibaluma, naye ng'okutya okubyogerako olw'okuba nga bali be babawa omugaati. Kakati nno ye Mwami Museveni atambulira mu kuuma k'emberenge nga bw'olaba akayumba ako mukwano gwange ampuliriza kali bullet proof era tekayitibwamu ssasi yadde n'erimu. Lwaki? Yeekengera bingi byatusiza ku bannansi nga tomanya omuntu omwayinza okwekyawa n'amukolako ekyajabu. Mu mboozi eno njagala owulire ebigambo bino ebyewuunyisa. Bwe butuukidde olwaleero ng'abantu abatamanyiddwa mu muwendo mu ggwanga bakwatiddwa bamukwata mundu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, nga kino kyatandika ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno eggwanga bwe lyali lyolekera akalulu k'okulonda omukulembeze w'eggwanga omuggya. Obutambi obw'enjawulo ku mitimbagano bulaga ab'ebyokwerinda okuli poliisi n'amagye ga UPDF ssaako abantu abali mu ngoye eza bulijjo nga bakutte emmundu bawamba abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kuno kw'ossa abantu abazze battibwa bamukwata mundu okuva ku lunaku lw'okulonda nga nabamu basangibwa mu maka gaabwe, abalala ku nguudo newankubadde poliisi egamba nti baali baagala kutabangula ggwanga. Waliwo abantu abagezezaako okwatakinga poliisi n'okwatakinga tale center n'okulemesa okulonda, era security yaba bagenze mu kulwana ne security, era just kyetugamba nti waliwo of course abataalutonze. Mu mbeera eno yali ssentebe wa NRM Buganda era Munansiko Haji Abdulu Nadduli ayagala gavumenti ennyonnyola enfa y'abantu abazze battibwa mu kiseera ky'okulonda kubanga bangi tebamanyiddwa misango ki gye bazza nani avunaanyizibwa ku kikolwa kino. Mu mboozi ey'akafubo ne BBS Terefayina, Nadduli yeewuunyiza ekitta abantu ekitaliko ddoboozi lya gavumenti wadde akakiiko k'ebyokulonda era nenyiza ssentebe waako omulamuzi Simon Byabakama gwagamba nti omulimu gwandibanga gwamusinga obuzito. Ye Byabakama mukulu w'ebyokulondesa talina bakutuwa ku bwazino yakufa ku abantu abo era bafudde batya. Tulina kukolawo ki? Abantu baabo bannannyini bwe bafiiridde bwereere bakoze batya? Omuntu ng'oyo tayinza kugamba nti ajja kwewaana tinakoze omulimu omuyonjo. Ogwo si muyonjo. Era yalibadde avaayo mu bulambalamba ne yeetondera eggwanga olw'ebyo ebigudde baluseewo. Agamba nti omukulembeze w'eggwanga avunaanyizibwa butereevu okuva yatangaaza eggwanga ku kitta abantu n'okuwamba okugenda mu maaso kubanga embeera eriwo olwaleero ye yabatwala mu nsiko mu 981. Ottaani omuttira ki yeetisse ki? Amateeka gaalagajjaliddwa eri abakuumi b'emirembe wabeewo okugoberera ebintu ebyo tulabe nga tufuna emirembe mu kukkaana kw'omutima, naye nga si bwakyumu nesigala mu bbanga awo nti byaggweredde awo ne bisiriira. Nadduli alabudde abakulu mu gavumenti nti ebikolebwa ku bannansi tebisaana kubalaatiramu kubanga obulamu bw'abantu ensi ebulondoola newankubadde waliwo akasiriikiriro mu ggwanga. Naye nga tutunudde nga gavumenti ebaddeko kyegamba ku kufa kw'abantu abo naye netutebikka bwebisi kibulangiti. Kyokka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Mukyonguzi bw'atuukiridwa ku nsonga eno agaanye okubaako nekyagyogerako nti baakuwa alipoota ey'awamu ng'okulonda kuwedde. Mukyonguzi atakkiriza kumukwata ku kamera zaffe ategeezezza nti ensonga z'okutta abantu n'okuwambibwa zivunaanyizibwa ku poliisi na kkooti. Ate ye minisita wa gavumenti avunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire n'okuwabula eggwanga Dr. Chris Balyomunsi bwe kituuse ku bantu abattiddwa n'abawambibwa omusango agutadde ku bakulembeze mu bibiina ebimu abawabya abantu nga babayingiza
okutuukiriza ebikolwa ebitabangula eggwanga. Kibi nnyo nti abantu bafa olw'ensonga y'obululu, naye ebyo biri mu kooti. Abamu abakulembeze baffe balowooza nti bagenda kukolagana n'abantu abamu abataagala ensi yaffe ab'ewabweru okuleeta obutabanguko, naye ekyo tetugenda kukikiriza. Pawe eyo yonna gy'oyinza okutunuulira n'amagezi ago gonna sigageye ng'omuntu. Katonda yabigabye, naye atulekeremu akantu tulabe kutunuulira nga bibono bulunakulukusa maziga tetumanya gye galikoma. Bwe butuukidde olwaleero nga bannayuganda bangi tebamanyiddwako mayitire gaabwe, so nga ne bannabyabufuzi abamu bawambibwa kyere nga n'okutuusa kati tebaddangamu kulabikako ekyeraliikiriza abooluganda lwabwe. Ronald Kitanda ne Robert Mwanje, BBS Telefayina, ageesigika. N'omusajja w'enaali mpagira President Museveni tagging eno video gikwate mu sharing etuuke mpaka ku Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi ow'ekitiibwa CDF ddala kituufu gwakolesa tweet eno yo, eno Twitter w'opostinga bino ebintu ddala yo tukwagala, twagadde kitaawe emyaka 4, naye abannayuganda muwulirize bulungi ekigenda okutabula eggwanga Uganda. Muhoozi yagenda okuleetera eggwanga Uganda ebizibu. Bwe twava mu kalulu mwawangula kalulu, era kituufu oba si kituufu, as long as nti byabakama yalangirira omuwanguzi. Kiki ky'oyagaza Bobi Wine? Bw'oba ng'oyagala Bobi Wine musamoninge, Bobi Wine ajje ku poliisi, yeyanjire ku poliisi, asomerwe emisango gye, aleete baalooya bo, naawe oleeta ababo, mugende mu kooti. Amateeka ogenza ogakwatamu. Njagala kujjukiza nti si gwasoose kubeera CDF w'eggwanga lyaffe Uganda. Si gwasoose kubeera CDF w'eggwanga Uganda. Bangi bazze babaddewo era n'abalala tukyabajjukira olw'ensonga baasaavinga bulungi eggwanga. Muhoozi njagala kujjukiza nti Gaddafi yali alina omwana era yali azadde abaana bangi, naye waliwo omwana we yali mulenzi baamusibira mu ggwanga lya Lebanon. Yatuuka ekiseera n'amala emyezi 6 ng'azze emmere nga talya. Abonyaabonye kimala, alyeya n'ateera n'okufa olw'ensonga z'ebintu nga bino by'omu. Muhoozi bino by'olumu tubikutwala mu maaso. Bw'obanga gwakolesa eno Twitter ddala nga kituufu, vaayo weetondere eggwanga ku lw'obulungi bwa Uganda. Kati tubadde tukwinamu interest nga tumanyi nti bw'ova Museveni bw'avaako nga tukutunuliddemu nga tumanyi nti osobola okukulembera eggwanga Uganda, naye ng'amazima matuufu Muhoozi tosobola kukulembera ggwanga Uganda. N'ovaayo n'opostinga ebintu nga bino n'oweebaza amagyeego ku kye gaakola muka ya Bobi Wine. Mu maka ga Bobi Wine ne gakuba omukyala atayogera, omukyala omusirisa, omukyala omukaakama, omukyala talina maanyi. Eggwanga Uganda Twitter zo ziteekako ebintu bingi, osiga obukyayi. Eggwanga tokyaliagala. Muhoozi bw'oba tokyagala Uganda osobola okugivaamu Uganda n'ogireka. Si gwasoose kubeera CDF. Ate n'ekira Museveni lwaki tomugambako? Kubanga ffe tumanyi ekiddako. Bwe mba mwalonda kalulu kaggwa, lwaki tumuleka abantu ne babeera free? Okimanyi nti bukyotandika kubeera CDF, eggwanga munda Uganda lyatabanguka, ebyokwerinda byayonooneka, naye ng'obukambwe mubuteeka ku bannansi ba civilian abatalina namunda, abatalina nakasaali. Wapostinga Eddu Mutwe omwambudde olumu kuyimuyigiriza olunyankole ntugamba ebyo ntubibiikako, naye ka tutandise okulumba ate oyagala kutta. Muhoozi osaba ddiini ki? Tugenda mu months of Ramadan, tugenda mwezi gwa Ramadan. Vaayo weetondere eggwanga. Gwe tolina mikwano gi mu magye, lwaki tumuwabulako Muhoozi byakola? Muhoozi mumuwabuleko bw'aba akyayagala obulamu, bw'aba ayagala kumaliriza ensi eno nga muntu mukakkamu. Muhoozi lekerawo by'opostinga ku Twitter. Bigenda kuleetera abantu okwekyawa, bigenda kuleetera abantu okwetematema, bigenda kuleetera abantu okwetta. Nze bino byogera nga ndengera mu maaso, sirengera wano nti mu kalulu kawedde nti bino byateeka, buno baka bw'oteekayo miliyoni ne miliyoni z'abantu zibiraba. Badde nkusaba lowooza ku bigambo by'oteeka ku Twitter yo. Bw'eba nga si yo, vaayo noonya omuntu agikolesa akwatibwe ateekebwe mukomera.
mubeere bulungi mbaagala nnyo kino nkyogedde nga ndabula muwoozi ndabula n'abannayuganda eggwanga ekigenda okuliviirako obuzibu agenda kubeera muntu muwoozi Kainerugaba ku lw'obulungi bwa Uganda. Ono omukyalo mwagaza ki bajja kutuleetera n'okulowooza nti bituufu bino bye bagamba nti abantu bagenda mu makomera ne babakwatirayo ne babasiyaga ne babakola ebintu ebya Sodoma na Gomora. Ffe weetuli Uganda weeri mugenda vaawo n'obukulembeze bukwatibwa abalala bwe bityo Uganda si mwe baagisooka kwate muwoozi si gwasoose kubeera CDF. Bangi bazze babeerawo naye abaakatumba amala baasaavinga bulungi eggwanga. Bw'oba tukkiriza ng'olaba ebyokwerinda bikulemye nsaba Pulezidenti Museveni obuyinza bw'olina gwalonda CDF mukyuse. Bw'oba olemereddwa okumubulira ekyalina okukola ku Twitter oba akakiiko k'ebyempulizangana mumusale ku Twitter mumulekere mu WhatsApp ne Imo. Asigale ng'akozesa Imo ne WhatsApp kubanga eri omulemesa okukolesebwa another smartphone in the wrong hands. Mbadde nsaba ku lw'obulungi bwa Uganda muleke twagala ensi yaffe nga tusiga bukyayi. Bobi Wine bw'aba alina emisango musamoninge ajje ku poliisi yeyanjule. Mubeere bulungi mbaagala nnyo. Obadde okimanyi nti akakadde kamu ak'e Uganda kavaamu obukadde 305 obwa Iran essaawa zino. Nusu 10 olw'e Uganda luvaamu emitwalo 315 eza Iran. Nti bw'ova e Uganda ne nusu zo 10 n'ogenda mu ggwanga erya Iran obeera olina emitwalo 315. Bw'ova e Uganda n'akakadde kamu essaawa zino n'ogenda e Iran obeera olina obukadde 305 obw'e Iran. Kino nno kiva ku ki? Mujjukire emabegakaawo nga Uganda egenda mu kulonda mu Iran abantu beekalakaasa nnyo. Era America eremeddeko egamba nti Iran eno batta nnyo abantu mu kwekalakaasa paka kati bakyabatta. Naye obuzibu bwa Iran ne America tebuva wano mu byakwekalakaasa nti abantu bakooye gavumenti. America tefaayo kubikwatagana mu nsi yo nti simanyi omukulembeze abadde biki okujjako nga balina interest mu bintu ebiri mu nsi yo. Essaawa zino ekiremesezza eggwanga erya Israel okubeera nga be bali top mu nsi ezo z'olaba mu bbendobendo ly'obuwarabu. Waliwo eggwanga erya Iran, waliwo eggwanga erya Pakistan nga zino nsi z'abasiraamu ate nga zino ensi zikolagana ne China. Kati America efubye nnyo okulaba nti efeerya eggwanga erya Iran mu buli kimu. America nabagamba mu video eyaggwa nti batandika okutambuza emizinga nga bagitwala kumpi n'eggwanga erya Iran nga bakozesa emmeeri yaayo ennene nnyo ennwanyi. Kati kye bazzeeko okukola kwe kufeebya ebyensimbi oba ensimbi ya Iran. Ensimbi ya Iran eri mu crisis y'amaanyi nnyo. Jjukira nti America tesobola kulumba ggwanga lya Iran wano ku ttaka kye bayita mukono. Museveni kye yavaayo n'ategeeza nga America erumbye Venezuela n'agamba nti ffe bannayuganda singa America etulumba wansi ku mukono tetusobola. Lwaki America tesobola Iran ku mukono? Olw'ensonga nti Iran yeetooloddwa ensozi. Nti omuntu wayingirira eggwanga erya Iran kimubeerera kizibu nnyo okuggyako ng'ogambye kambasuuleko bomu. Ate ekintu ekikyakalubiriza eggwanga lya America kubanga tewakyali nsi eyagala kukola lutalo okufiiramu basaalumanya ne bannaalumanya. Baagala olutalo we lujja bakwate ggwe wekka nga olaba bakwata Maduro pulezidenti wa Venezuela ne mukyala we ne babatwala nga tebakosezza bantu balala. Bye byonna ebifa mu ggwanga erya Iran woba oyagala gaggawala twala ssente z'omu Iran. Omukama akuume yagaliza munne. Kakati nno eyo nsimbi ya Iran bwetyo bwefaanana enaabuse ndowooza kati essaawa zino wenjogerera eyinza okuba nga yeesinga okuba nga egudde ebbeeyi mu nsi yonna. Wabula nga kino abasajja bakikola kagenderere okubeera nga bannansi b'eyo ensi bababuzaako emirembe n'okubeera nga babanafuya okulaba ng'ensi eno efundikira nga efuuse nnambalujega naddala ku lukalu luno olw'abasajja abo olwa Asia kubanga bano baagala eggwanga erya Israel libeere nga ye super power. So y'ensonga lwaki olaba nti balwana nnyo okulaba nga Iran
abasajja bagiteeka ku ttaka bagijjako buli kimu bagiteekako natti eza buli kkala bagiruma nti erina nuclear bagikube wakyamu n'ewatali wakyamu oluvannyuma nayo neegamba nti aa wadde onkubye sinza kuleka kale mu mboozi eno ampuliriza tujja kukwatagana olunaku oluddako mukama akuume